mu disitulikiti y'e Luweero era alese abatuuze bafumbye miyagi. Bangi ku bano tebalinawe beegeka luba oluvannyuma lw'amayumba gaabwe okukutikulwako obusolya so nga n'ebirime byabwe mu nnimiro byonna kibuyaga abigoyebwa envu. Omusasi waffe Tta Consolata alina ebisingawo. Twogeddeko n'abamu ku batuuze abakoseddwa enkuba mu kitundu kino ekyekamira era batubuulidde ebyabaddewo bategeezezza nti emmere yayonoonese, amayumba gali ku ttaka nga n'abamu ensimbi ze baakozesa mu nnimiro zaali za PDM nga zaakuzzaayo. Bakunengendako mu nnimiro enkuba gye yansanze naye n'enzingiza we yanzingiza nagenza okutuuka waka ng'ennyumba yonna egudde ng'omukyala wange yaliyo n'abaana. Basuze tutudde era embeera gye tulimu yakutetenkanya naye tulina nawe tutandikira kuba ennyumba yagudde ate tewali tetwabadde nga twetegese. Ebisolo byafudde, emmere yasaanyiziddwawo ng'ate ddala ssente ezimu zeewolebwa okuva mu nkola ya gavumenti eya PDM. Abatuuze bangi tebalina kye bagenda kuliisa abantu. Emmere yasaanyiziddwawo, ensigo tetukyalina. Ekyamazima enjege eno yatukosezza nnyo. Abantu emmere yayonoonese, ekyamazima nga nze omukulu w'eddiini yabadde nange embeera Katonda atuyisiza si bulungi. Wali kye nnina n'abaana bali ku ssomero baabagobye ne sirina school fees. Jjukira twajjayo loan okuteeka mu gundi mu nnimiro n'ezizaayo ziriwa n'eziweerera abantu tuyina. Kati abatuuze n'abakulembeze nga bakulembeddwamu Sserugo Abdulatif ssentebe w'ekyalo Makonkonyigo bawanjagidde gavumenti ebadduukirire naye embeera ebayinze. Waliwo ekyalo ky'e Makonkonyigo, ekyalo kya Yandwe, ekyekanjuki, ekya mu mpeeka wonna abantu bakoseddwa. Saba obuyambi bwonna buli asobola okutudduukirira ebitongole ebyenjawulo gavumenti batuyambe kubanga ekyamazima twakoseddwa nnyo era twayisiddwa bubi. Ebisolo byafudde, tetulina we tugenda kujja school fees z'abaana, byonna bye tubadde tusuubiramu akasente byasaanyiziddwawo. Tukubira omulango eri abakulembeze babagula batutwala obuyambi okututaasa era muwulidde nti essente zimu za gavumenti nkola ya gavumenti gye baatuwa tusabira obuyambi bonna eri bakama baffe bajje batudduukire abaana basobole okumalako olusoma lwabwe olulungi nga tebafunye kutaataaganyizibwa kwonna. Mu ssaza Buweekula abawandiika abantu okufuna endagamuntu e Mubende bakonkomalidde ku kompyuta. Omusasi waffe Ssebuufu Baana ba Kintu y'abirina. Abakulira akakiiko akavunaanyizibwa kuwandiika abantu okufuna endagamuntu mu disitulikiti y'e Mubende National ID bennyamivu olw'okubanga mu kiseera kino basiiba bakonkomalidde ku kompyuta nti balaba abantu bakuwandiika. Ekintu kye bagambye nkyo kigenda kutaataaganya nnyo enteekateeka eno. Akulira akakiiko kano mu disitulikiti eno y'e Mubende District Registry Officer Lutajengwa Patrobas ategeezezza nti baagaba kompyuta okwetoloola eggombolola zonna n'emiruka mu disitulikiti eno y'e Mubende. Nti naye mu kiseera kino tebakyafuna bantu bagenda kwewandiisa okulaba nga bazza obujja endagamuntu zaabwe wamu n'abo abapya abaagala okufuna National ID. Annyonnyodde nti emyezi 6 egyabaweebwa okugenda wansi mu bantu ginaatera okuggwako. Naye nga kye bamanyi nti bannamubende banaalaba nga batuuse ku nnaku ezisembayo olw'okwo balyoke batandika okwemulugunya ng'ebalekeddwa ebweru mu nteekateeka eno. Lutajengwa agasseeko nti ennaku bwe zinaggwako ez'emyezi 6 bagenda situla ebyuma byonna ebyakalimagezi bye badde batwala ku byalo okubisembereza abantu babisse ku kitebe kya disitulikiti era ng'eno n'aba nga ayagala okwewandiisa ajja kusangamu entambula abasange ngaawo ate ekigenda okuviirako bangi okutandika ng'okwemulugunya. Wano waasinzidde n'asaba bannamubende bonna okujjumbira enteekateeka eno y'okwewandiisa bafune endagamuntu nti kubanga ye yeetolererwako ebintu byonna ebisinga obungi bwe batyo tebasaanye kulekebwa bbali mu nteekateeka eno ate nga baadde babasembereza obuweereza bwabwe ku byalo. Tubadde mummwe okuva ennaku z'omwezi 27 ogwokutaano paka kati tukyaliyo ne tusaba mwongere okujja kubanga kyanaku nnyo nti essaawa eno tetukyalina bantu gye tuli wonna abanda tetukyaripootinga kintu kyonna tubanoonya mutubuze naye ate wetunatuuka ekiseera nga kiweddeko mujja kwagala okukola ki okugamba nti tetuliyo. Tubasaba mujjumbire mujje tubawandiike tukole tuzindagano zibamwe tuzebujja tusobole okuba nga tutambuza ekintu kino bulungi. Ssebuufu Baana ba Kintu Kironde CBS FM Mubende. Mu ssaza Mawugula disitulikiti y'e Ssembabule etaddewo akatale k'ente akajja n'ekifo we basolooleza omusolo eri abatambuza ebisolo okubiyingiza n'okubifulumya Ssembabule mu kaweefube okusakira disitulikiti eyo. Ekiwandiiko ekyabagiddwa ssentebe wa disitulikiti y'e Ssembabule Patrick Nkalubo kiraze nti disitulikiti etaddewo akatale k'ente emitima
n'ak'omubuulo mu kitundu ekyo okugattako ekifo we banagirangako empooza abatambuza ebisolo ekitaayira nga babijja eryantonde n'ebitundu ebirala okubiyingiza Sembabule. Amyuka ssente wa disitulikiti ya Sembabule Judy Kiganda agambye nti bagoberedde amateeka gafuga n'okulungamya entambuza y'emirimu mu gavumenti ez'ebitundu. The district approved livestock revenue collection point at Kitahira Trading Center and Goods Market and Livestock Market at Mitima. Act Special 3 as amended. Section 81 states that the local government may not charge and collect fees and taxes, including rents, royalties, stamp duties. Kyokka wabaddewo amaloboozi agayimulugunya okuva mu batuuze n'abakulembeze b'ekitundu ekya Sembabule Town Council nga beebuuza ensonga egunzaawo obutale mu bitundu ebirala nga bo akaabwe kagaaniddwa. Kyokka bano abakulembeze ku disitulikiti okuli amyuka RDC Faizo Seruwaji n'omukubiriza olukiiko lwa disitulikiti e Sembabule Elias Kasozi babaanukudde babawadde gaabwa nti bayite mu makubo amatuufu akatale bakasabe era kakubaweebwa mu mateeka. It is our procurement office ezinoga contracts mu town council. Our principal internal auditor yatwala auditor ali mu town council. Kawo yatwala town clerk. Town clerk is not independent. Nalo bafunira ekifo balina okukolera ate n'olunaku lwe balina okukola. Kubanga olunaku lwe bakola waliwo olwalo ku gavumenti lukobe yalutwala. Ekyokubiri we batedde akatale wali gazetted kubeerawo katale. Waliwo obuguudo ekyokubiri banka Centenary station byonna tubibeera tekiwa. Mu nsaza Busiro ekitongole eky'obwannakyewa ekya Source Children's Village Entebbe kitaddewo kaweefube okuyigiriza abantu okukuuma obutonde bw'ensi ku byalo nga beewala okufumbisa enku bettanira okufumbisa gaasi. Enkola eno etongozeddwa Dr. Agaba Asaba omusomesa w'ekikula ky'abantu asomesa ku by'ekikula ky'abantu n'obutonde bw'ensi ku ssettendekero e Makerere ku Sanctum Hotel ekitala omukolo we gubadde. Babadde atongoza enkola eno Dr. Agaba agambye nti bannayuganda ebitongole by'obwannakyewa ne gavumenti bikoze ekisoboka okubangula bannansi ku nkola ezitaasa obutonde naye zibaawo kiseera buseera kwe kusiima omulimu bannasoosi gwe batandiseeko okutumbula ebyalo byabwe. Bannakyewa abalala abeetegese okuyamba ekitongole kya Source okutunda n'okukiguza abatuuze mu byalo bakulembeddwa Mukasiime Eve okuva e Nakawuka ne beeyama okusomesa bannayuganda bonna nju ku nju ku ngeri y'okukuumamu obutonde bw'ensi. Kati tugezako kati okuyiga naffe n'okusomesa bannaffe engeri y'okola ki y'obutasulasula bikyafu, engeri ey'okusimba emiti nti abantu tukizudde nti kati basaawa emiti naye nga tokusimba kuki kutono. Mu ssaza Busiro nate abatuuze b'e Buddo Omukyengera Town Council baguddemu ekikangabwa basanze omulambo gw'omuntu eyatemuddwa ne gusuulibwa mu kitundu kyabwe. Omulambo gwa mwana muwala ali wakati w'emyaka 25 ku 3. Abatuuze batebereza nti yandibanga yatemuliddwa mu kitundu kirala omulambo ne bagubasuulira. Ssente w'omuluka gw'e Buddo Omulonkato Kayongo agambye nti ekitundu kyabwe kikeeredde mu ntiisa. Waliwo omuntu gwe baleese ne basala bamusalikyala ali mu myaka nga wakati wa 225. Ebintu byo tebibadde mu kitundu kyaffe ng'ogyeko obusango obutonotono obw'okubba enkoko obw'okubba ki n'okusala abantu bibadde tebiriiyo. Ekifo kino bakiteekemu ettaala ezaako eza sola kubanga era bw'okitunuulira tewali wadde n'ettaala n'emu eriwo ate nga kiri mu nzigo kiri isolated. Poliisi ensanja eyitiddwa omulambo n'eguggyawo nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Mu ssaza Buddu abayizi naddala bali ku ddaala erya siniya ey'okuna n'ey'omukaaga bateekeddwa okuuma empisa nga bali mu bigezo byabwe by'akamalirizo ne banaaba babimaze ate beewala omuze ogw'okukopperera ebigezo. Byogeddwa omusasiddwa Reverend Father Mulindwa Henry Muwonge abadde ku ssomero lya Progressive High School Kaliisizo mu kusabira abayizi ab'essomero abagenda okutandika ebigezo byabwe by'akamalirizo ssabbiiti ejja. Wali kikisinga because ebirala basobola obikubbako
naye education yo tibagikubbako ololo nasomesako ne mu bazungu eyo nensomesaayo omuddugavu tibakusaamu kitiibwa nomala kuyingira mu class ne bakuwuliriza n'obagolola oluzungu nga lufu ife abazungu tugolola otya oluzungu nga lufu nga lufu nga nammwe wano bwemwandika oluganda nga lufu. Abamu ku bayizi ba Progressive High School Kaliisizo abeetabye mu kitambiro kya mmisa bagambye nti ebigambo bya Father bibongwedde obuvumu n'essuubi ne bakakasa nti beeteeseteese bulungi era ebigezo baakubikuba budinda. Erinnya eryange yenze Nalukwata Justin era nga ndi mu kibiina ekyokuna eky'abaana bagenda otuula okutandika ne wiiki ejja. Bwe tubadde mu mmisa Father atuyigiriza okubeera nga tulina okweyisa obulungi nga tuvudde ku ssomero lino era obutayisamu basomesa baffe ekitiibwa tulina obbawa ekitiibwa ddala ddala n'atuyigiza nti ebigezo bye tugenda okukola bye bya bulijjo era of course panawo tetutidde. Ku balaza sabbiiti ejja okwosa enkya ku balaza ngenda kusoma 13 abayizi abasiniya ey'okuna bakutandika ebigezo byabwe basooka na kya geography ku makya ate olw'eggulo bakole biology olupapula olusooka. Nga tukyali ebuddu eyo ng'abayizi abasiniya ey'okuna bebulayo saawa batandika ebigezo by'akamalirizo Supreme District Card wa Greater Masaka Sheyi Badru Wasajja Kiruuta Kamulali awanjagidde abazadde beeyambisa akaseera kano akasigaddeyo okusabira abaana baabwe okukola obulungi ebigezo. District Card wa Greater Masaka Sheyi Badru Kiruuta agambye nti edduwa omuzadde gy'asabira omwana we mu kaseera nga kano eba nkulu nnyo era nti Allah agiwuliriza nnyo kwe kubawa amagezi bafukamire ku mavivi basabire abaana. Saba Allah abagondeze ebigezo bye bagenda okukola. Nsaba abazadde nkubiriza abazadde buli muzadde yenna oba alina obuvunaanyizibwa ku mwana wa senior 4 omanyi gw'omulinako obuvunaanyizibwa oyinza okuba kitaawe oyinza okuba jjajjaawe oyinza okuba maama we oyinza okuba kiwa muganda we buli yenna mulinako obuvunaanyizibwa gwe nga we. Mu ngeri y'emu Wasajja Kiruuta akubiriza abayizi bano okwolesa empisa nga bali mu kiseera kino eky'ebigezo. Abaana bo ng'abayizi abasomeseddwa nabo bennyini nnyini tubakubiriza abaana babeere nga nabo bennyini beekwatako Allah tabaraka wa ta'ala basabe nabo basabe Katonda bagamba lubaala embeera nga naawe mbiri okoze ekikuutadde.